Abalungi mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mbalamusizza nate mu linnya lya mukama waffe Yesu. Mwebale okujja, mwebale okubeerayo ombaaniriza mu kifo kino nga bulijjo essaawa zaffe zeezo. Nzikiririza ddala Katonda omulamu ow'ekisa nti akkiriza tusisinkane, kuba buli lwe tuba twawukana tugamba nti bw'anaaba yagadde ate enkya tujja kuddamu tusisinkane. Nzikiririza ddala nti Katonda ayagadde tuddemu tusisinkane. Mwebaliza ddala ngulidde akadde okusobola okubanga nzize ate nammwe ne mubeerayo era ne mujja. Mwangambye eddoboozi lyesala, eddoboozi lirabika nti olw'enkyukakyuka eziriwo nti eddoboozi teriba ddungi bulungi, abamu muba temuwulira. Ngenda gezaako okutumbula eddoboozi wankubadde nange amaanyi matono tono, ndi mu kuwona buwonya nti emimwa mugiraba. Naye leero nagaana, ku luno nagaana okufyenya nga bwe nafyenya luli. Leero nagaana. So temundaba eyo ne mugamba bannange ate pasita yaliiridde ne mu kisiibo n'atanaaba na mimwa. Jjo saalanga naye mujjukira bulungi nnyo ekisibo kyaffe ekya 7 ekyennaku nga 7. So temugamba nti pasita azze n'emmere ku mimwa. Okay. Si kyekyo. Njagala okwebaza mwenna abasobodde okusiiba newankubadde nga tetwalanze. Waliwo abaasiibye. Waliwo abaasiibye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuli wano ku ASP Asiimwe Wire Bible and Politics. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogwa January. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 7 si 6. Olwaleero ziri 7 omwezi ogwa January omwaka gwa 2022. Ogenda kukwatawo owandiike ekitabo kya Luka essula ye12 olunyiriri olwa 5 okutuuka ku lwa 5 oba omaleyo. Omaleyo awo. Olwaleero nzize kubuuza bannayuganda mwenna, most especially NRM supporters, ebiro bye tulimu mubiraba. Bannayuganda tutegeera bulungi ebiro bye tulimu. Abantu wano kummwe bangi mwenna, almost mwenna, buli omuntu nkya commentinga ku video y'ennaku z'omwezi nga 5 eya Yusuf 5 mukyagikomentingako, era debate ekyali nene nnyo mu kabokisi. Mwenna munsaba muŋŋamba eyo topic gikomyewo, ey'okutunda Yusufu teyabukala bulungi, aga mafuta gayiseewo. Omanyi tetukeera ku makya, tokera ku makya n'otuba n'ogamba nja kuyogera ku kino. Wabaawo olwo discussing n'owulira nga amafuta g'olimu geekyo, kati aga Yusufu gayiseewo sikyagawulira. Ndowooza ne bwe ngikomyawo tejja bakwatako. Wabula awulira nga akyajagala gyeri ku YouTube, gyeri ku Facebook. Genda ku Facebook ogiteekemu, oyongere okwogera. Mukama ayogere n'omutima gwo, kubanga amafuta gayo gasigadde awo sigawulira. Wabula kansabe Mukama bw'anaaba aganzirizza nja kukomawo, bw'anaaba ampadde ekisa. Olwaleero ekisa kyempulira ekiri ku nze, nzize kubuuza bannayuganda, ebiro bye tulimu tubiwulira. Jjo nabadde mu mafuta ga mpenjeri, ate nazo mwaziwulidde, lwakuba temwagala kulya mpenjeri. Empenjeri zo mwaziganye, mwagala kukkirira mu owino kulya ku musaayi. Nedda, nange ogwo omusaayi bwe nagulya gwankyankalanya.
gwancyankalanya nenzayo nenyumiza ekyalo kyonna benvuma nenvuma benkuba empi nembakuba empi kuba baali tebalyanga ku musaayi. Kati amafuta nabadde muga ne bipaaka aluwa paaka kulya mpenjeri kati ezo zo muziyitako n'empenjeri mugiwulire yabaddeko amafuta. Kati olwaliro nzize kubabuuza ebiro bye tulimu tubimanyi oba tetumanyi biro bye tulimu? Bannange Yesu yasomesa, bannange nze ndabye abasajja abasomesa. Yesu yali musomesa. Yesu yasomesa Bayibuli nga bwe tugenda okusoma olunaku lw'olwaleero. So amafuta ga Yusufu gayiseewo naye nja kukomawo n'okubuulira Yusufu newankubadde nga baganda be bamulyamu olukwe. Mpulira development munda munze kweyo topic. Naawe ate Yusufu bwe bakutunda ate togenda n'ositukira mu muka Potifaali kulwokubanga bakutunda. Ogenda n'ositukira mu muka Potifaali ekyo kirala ate n'okukusiba kirala. Leka bakusibe nga toyina kyokoze okusinga okukusiba nga muka Potifaali kituufu alina olubuto ate nga lwa Yusufu. Eyo topic ekyali nnene lwakubaga amafuta gayimiridde awo. Kati nja kukomawo ku Yusufu. John nabadde ku baganda be kumutunda naye ne Yusufu olina okwefuga. Ebintu byonna bwe biba bibyo nga Potifaali yabikukwasa teyakukwasa mukazi we. So topic ekyali nnene nnyo naye amafuta galabika awo basimbyewo akati. Kakati tuli mu kubuuza ebiro bye tulimu tubimanyi oba tetubimanyi oba tweyisaako. Waliwo kubanga tweyisaako, waliwo abeeyisaako. Ngenda babalaga olunaku lw'olwaleero okusinziira Omwoyo Omutukuvu bwe yansomeseza ekyawandiikibwa kino. Kansubire nti mumaze okuwandiika. Ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi ogwa January omwaka gwa 2022. Ekyawandiikibwa tuli mu Luka 12:54 omale essuula eyo awo eggwerako awo wansi mpola mpola. Olwaleero drone yange baganye okumpa information naye nga information weeri olwa wrangles ezibadde zikyaliwo ku social media. Njagala okwebaza Teacher Lumbuye jjo yazze nayongera okukubirira embeera kubanga kambabuli tetusobola kutwala revolution eno mu maaso nga tetuyina byama bya gavumenti. Aba basajja bali munda naye bakola omulimu mulungi nnyo. Bagambye bwe mukubagana bwe muti musobola okutwokesa. Kati tetukyaddamu bbawa info paka nga mumaze okwera ennyumba mulongoose ennyumba. Leero ngambye mbirina bingi naye sijja bibawa kamala okulaba obanga mwateredde. Sijja bibawa gano gemba gamba mazima. Bagambye mujja twokesa. Omanyi munaye abantu musobola okubanga muzanyazanya muti nga mulinga abakola ekintu ekimu naye ate ne mumaliriza nga mulinga abeegiragira bwe muti ebintu ne bitatambula. Leka nko ekyokulabirako. Amafuta n'ekibiriiti byonna bikola ku muliro. Amafuta parafini oba petroli byonna bikola ku muliro naye amafuta bwe gayiika ku kibiriiti tekyaka. Amafuta bwe gayiika ku kibiriiti tekyaka. Gayiweeko osaze. Gwe kivubirize mu petroli osaze olaba oba kinaayaka. Bagambye musooke mwetereeze kubanga mugenda kukonya revolution. Era leero sina security alerts bazisibye okuva mu State House. Bagambye tetujja zibawo. Mukitegedde? So nyongera okukubira omulanga ffenna aba online SFC to very well organized. Njagala okwebaza Teacher Lumbuye era kale okusinziira ku programu y'eggulo nzikiriza nti ejja kuvaamu ebibala. Let us cease fire. Buli omu cease fire olw'obulungi bwa revolution. Tetulina bwe tusobola kulaga. Olaba gavumenti tesobola kutuula, tesobola kutambula nga teyina ba iso semwali abo. Intelligence yetambuza gavumenti. Gavumenti tesobola kutuula watali meetings. Kati naffe tetusobola kutambula
ng'empulirizo zaffe eyo esseemwayi yaffe eyo iso seemwayi yaffe bagamba nti olunatta embwa lusooka giziba nnyindo. Embwa bw'etawunyiriza teba namaanyi teba na mugaso. Amaanyi g'embwa gagiri mu nnyindo. Amaanyi gaffe gatuli awo kumanya Museveni yayogedde ki buli lunaku, kumutambulira ku bipale. Kati ku bipale banzigyeko baŋambye naawe biveeko. Kati tetukyalina kye tutambuza mu revolution. Mbabuulirira wano abo abantu bakola omulimu gw'amaanyi nnyo. Ndi mu nzikiza, simanyi ki kyabaddewo, simanyi ki kye baatwogeddeko, simanyi ki kye batupulaaningidde. So nyongera okukubira bakulu baffe ku media ffenna nasabye era nyongera okusaba, sigenda kukireka, tufune olukuŋŋaana, tufune chain of command, tufune commanding center, tufune abatutwala, tubeere well organized. Bannaffe bali tubazeemu amaanyi baddemu batandika okutuwa ekigambo ekyaddala. Kuba sisobola kujja wano ninjanjeeya Lutabayisirwa yayogedde bw'ati ate kakati Muhoozi n'akola bw'ati, siina bwe mbiyiiya kuba sisobola kulimba. Bwe tutandika okulimba tuba tumuwadde amaanyi agamba okay kakati batandise kulimba okay kati mbalina. Leero siina security alerts. Abaana bagambye mwagala twokesa, omusajja atusaleko emitwe wano, mwagala kuyombayomba mutandika okwogera. Nze Felix Kuraije ye yabimpa, nze Kandiho yaŋŋambye bakwate Kandiho wange bamusaleko omutwe. Kandiho wange kakati Kandiho gwe banaamusalako omutwe ani anaabimpa? Bagambye musooke mwesootinge. So online SFC please, mbasaba tweyongera okubeera well organized. Katonda omulungi ow'ekisa abampeere omukisa. Ffenna tekuliiko mutuufu, ffenna tekuliiko mukyamu. Tutambuze revolution, tuddeyo wetwagwa, tutambuze revolution. Katonda omulungi ow'ekisa ayongere obbampeera omukisa. Maureen Skin Care kyekyokkuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu, era programu eno ekutuusibwako Maureen Skin Care wonna w'oli. Era yakola ki? Yakyusa gundi na boosting anti kati bannayuganda bennyongeddeko ennamba. Kati olwaliro ngenze USA, kati ngenze UK, kati ngenze mu Middle East. So Maureen Skin Care kyekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu bw'oba ocontactinga, kubanga ate era bw'oba oyagala information eno ku ASP Asiimwe Bible and Politics ekutuusibwako Maureen Skin Care. Ngenda kutandika ne politics maliririze mu kigambo kya Katonda. Obudde bugenda leka nziruke. Bingi nnyo ebyabaddewo olunaku lw'eggulo, naye nga sinabagenda mu byabaddewo olunaku lw'eggulo, njagala okusaasira abantu mwenna abalumizibwa. Waliwo wano abawuliriza bange bangi nnyo ekirwadde kya ssenyiga kibagoya, naye tubasabira okuwona mu linnya lya Yesu. Waliwo abali e Uganda, waliwo abatali Uganda. Pastor Muwanguzi abadde ku kitanda naye awo ennaku ezo kyabamu ku ttaka, n'agwa ku ttaka, abadde anyigirizibwa naye Mukama yamusumuludde. Nyina omuwuliriza wange Ssenga Latifa Ssenyondwa owa Big Deal, nkutumiddeko Ssenga mukwano, nkutumidde nnyo, nkwagala. Nange natuulanga mu ddiiro ne nkulaba ku Big Deal, kati naawe tuula waawo owulire bwe kikola. Ssenga Latifa nakulindanga nga muzina buno obuzina ne nantume ne muzina bwe mutinga nga binnyumira, kati naawe tuulako olinde mutabani wa Katongole, nange nakulindanga buli kawungeezi. Nange nsooka kukuba 3-0 ze wankuba luli, awo tuddeyo buto. Nkutumiddeko bambi, Mukama akusumulule mu linnya lya Yesu. N'abalwadde abalala mwenna mbasabira Katonda omulungi ow'ekisa abasumulule. Mwenna abandaba nga musinzidde wonna w'oli e Uganda, naddala Uganda ng'oteekako datawo e Uganda, ng'omuntu ateekako data n'akulinda n'atuuza abalala n'abagamba mutuule wano tulabe. Bannange kintu ky'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa. Abali mu Middle East nga gw'okukusa n'obeera wali ng'oyoza, oyina akagundi weebiseeko, ate si yefe abali mu winter n'obikkako bw'oti, n'obeera wali weefuula ayoza ebintu ku ASP, ate bakulaba otulikooseka ne babuuza n'omwana ebyewaabwe byamukutte, kumbe oli ku ssimu ogikwese mu uniform, naawe nkutumiddeko. Abali US, German, Canada,
UK, Japan waliyo omusajja mpita kava kuli naye bwe naakukwatako kweri erinnya ojja kundaba. Iceland, Switzerland, banaye mwenna Netherlands eyo waliyo omunyarwanda wange bamuyita ni si muganda wange, munyarwanda wange bamuyita Ndayiguze. Ate Ndayiguze nkumanyi nsobola okwabya. Ndayiguze nkutumidde. Waliwo n'abalala bangi mwena buli omu gy'osinzidde nkutumidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abasumulule, kisenyiga kifuuse kisenyiga, naye Katonda omulungi ow'ekisa abaviireyo abasumulule. Bingi nnyo ebyabaddewo. Okusooka byonna mu politics ku mawulire agabaddewo eggulu, waliwo eggulire lye nalabye authoritatively njagala okuwoninga Nabakooba nakugoba mu kalulu k'Emityana n'okavaamu, n'onkola bubi n'okavaamu, ne nkugoba ku Joyce Baagala n'omwesonyiwa n'onkola bubi nnyo. Kati olwaleero osutukidde mu mulamu wange Nyakayisiki authoritatively mukazi gwe Nabakooba va ku Nyakayisiki olwaleero. Ddamu oyogere ku Nyakayisiki. Anti gwe minisita gwe wamuyise omukazi mumubuzizza wanywera amazzi mumusibako eby'ettaka. Nabakooba nkulagidde kati njagala ensi etegeere nti nze nnyina switch yo. Va k'oyo omukazi ddamu omwogereko. Nkuwadde ennaku 3 ng'ovuddeko oyo omukazi mujje ne mu mawulire ate tomuyita ne mu kakiiko. Nabakooba bw'oba oli mukazi kuba bulijjo kinnuma nakugamba n'owulira nennemu okuta vidiyo zo nennemu okuta kasasiro wo. Va ku Nyakayisiki. Ku luno lw'ogenda okundaga oba oli mukazi nnyo oba toli. Nabakooba va ku Nyakayisiki. Kubanga mpulira ekintu ekinsika okuteekayo ebintu byo, mpulira ekintu ekinsika. Ayina ennamba ya Nabakooba gimpe kuba eyo yo temugimpanga. Mbeegayirira ayina ennamba ya Nabakooba gimpe. Eyo yo temwagimpa, mwampe ennamba y'enanga eya Kalangwa ey'Abamwine. Ennamba ze mwampa nzijjukira n'ez'abaseeka abanene. Ezo zo nzirina. Temumpanga nnamba ya Nabakooba. Nabakooba omukazi oyo mumwagaza ki Nyakayisiki? Nabakooba njagala leero olage ensi nti mutabani wa Katongola alimba. Nange njagala ndage ensi nti nze nnyina switch ya Nabakooba. Nabakooba va ku oyo omukazi. Va ku Nyakayisiki. Ate lagira tebamunoonyerezaako kubanga talina kyeyakola. Mugenda ne mudda ku bantu abatuufu ne mubasiiga enziro. Kati kandage ku nsi nti mutabani wa Katongole wala ayinze sirika eki. Ndi muntu gw'otakyabuuza nti oleese kikyate kati oyaniriza nga bwaniriza kuba nkozesa nnyo sensi bwe nali nva ebuwama najjira na mukooki. Nabakooba luli wagenda n'odduka mu kintu ky'akalulu n'otusubya by election kale nakkiriza awo wankuba 3-0 nkukomeddewo half time. Yesaawa va ku mukazi oyo Nyakayisiki. Ati wagambye gwe minisita gw'omuyita etteeka likuwa simanyi 100 waati kati nange etteeka 270 mu mutwalo limpa obuyinza okukwabya. Geza otuuza oyo omukazi mu kakiiko. Anti ensi yalowooza njirimba mutabani wa Katongola alimba. Kati olwaleero nze ne Nabakooba tuli aba. Nabakooba yagamba Museveni tuve mu kalulu oli omwana ndi bubi. Ne mugamba nnimba. Va ku Nyakayisiki. Naye ate gwe Nyakayisiki ani yakulimba nti eyo gavumenti bagikolamu? Nawe Nyakayisiki nsobola okuvaamu kati essaawa zino. Naye mwe munso nina ebintu bye mbagamba mwe ne muwakana. Ngenda kwokya ekigo ky'Emitala Maria. Ngenda kwokya ekigo ky'Emitala Maria. Naye nga ebyo byonna nga tetunnabagendayo. Nabakooba ndagaako nti nno oli Munyarwanda ddala. Ndaga nti oyina emputu z'Abanyarwanda. Nange nkulage nti nange ndi Munyarwanda okuva e Butale. Jjajjange omukyala azaala taata ava Butale. Azaala taata omukyala. Omusajja muyima ddala. Si wa kusaaga mpororo. Rubombo. Oyo ye wankole isingiro kati.
omukyala w'ebutale kati n'abakoba ndaga nti oli munyarwanda ow'emputu nange nkulage nti ndi munyarwanda ow'akazoole mbireete mbikuteere ku lujja awakaawo va ku Nyakayisiki anti watukotingidde constitution nange teeka namba mutwalo erya constitution linzikiriza kakati gana tulabe mumpe namba ya Nabakoba mbegayidde mumpe namba ya Nabakoba nsooke njogere naye bw'aba agaane ng'akitegedde saagala gambe nti omwana mutabani wa Katongola nzise nedda njagala tubimalirize mu box ove ku Nyakayisiki omukazi mumuleka aweereze eggwanga naye naawe Nyakayisiki ali agamba nti ekyo kigavumenti bakikolamu batunda amanda nga bambadde ekkanzu ekkanzu etunda amanda Nyakayisiki gwe bagamba nti ekkanzu etunda amanda lwaki gwe mutabeera mu kigavumenti ekyo temukivaamu temubeerawo Nyakayisiki genda otunga ebitete genda oyiga ekyalaani genda otunga engoye z'abaana genda otunga yunifoomu z'abaana osobola okubulwa ekyokukola gwe Nyakayisiki mwannyinaze mulamu wange kaakati kanwana olutalo lw'omukyalo omutoolo mukkirize nti najjira namukooki bannaabe bulijjo abansaba ebintu bya Nabakoba njagala mufuuyirire olumwe gwe oyo mukyala mu mutwale mu kakiiko mbalagireko bwereere omukazi ne mumufuukira omukazi mumanye emivuyo egiri mu minisitule ezo mulyoke munone ono omukyalo omugwe munona mbeera bakomisiona era be bamuwaabira era be bamuleeta era be baŋŋamba era bakomisiona era kakati oba bakomisiona bamuleeta nze mujjeereza kambalage nti nsobola okufuga gavumenti ya Museveni nga siri waka ate Nabakoba nsobola okulagira n'olizayininga nenkulagira n'olizayininga ne kubwa minisita naye mwe mumpita wakusaaga nze mulowooza ndi wa bulijjo nazaalibwa ennaku 3 ng'omukono n'okugulu byebiri ebweru ennaku 3 omukazi ali awo alengejja bagamba woowe maama bannange afudde saafa mulowooza ndi wa bulijjo ennaku 3 nfulumiza omukono n'okugulu ndi eyo neewuba oba nali ndi ku kyesuubo kyekyo oba nali neekutte kulangizi ndi muli neewuba omukono n'okugulu ekitundu kiri bweru ekitundu kiri munda kakati Nabakoba ogenda kukkiriza nti waliwo omuntu azaalwa ennaku 3 ng'enjovu omanyi mumanyira nnyo mwetegeke ndeete leeta edda tuyimbanga mbuuke buuka ono mpaaki sente mmeka 5 tonyongeremu nja kukwongeramu kale kambuuke Nabakoba ndeete geza otuuze omukazi oyo mu kakiiko oba mumuggyeko ofiisi ye mbalage ate nawe Nyakayisiki eyo byogamba mbuno nja byogera ettaka lye Nabisunsa ettaka ly'ekibira ettaka ly'ennyanja ettaka ly'eggulu ettaka lye byogere bagenda kukutta nga tonnabyogera nkubuulidde eyo gavumenti bagikolamu naawe mulamu ekyo gavumenti bakikolamu gobo oba olaba bakikolamu oyambadde ekkanzu ate otunda amanda ate toyagala kuddugala nkuwaddeyo chance emu nkulwanirira guno gwe tonkakasa nti gwe oba olowooza mbuno nkusuddya genda obuuze Joyce baagala tajjukira nako mbuno baamuwaabira tajjukira nako mbu yava ne mu paalamenti ali yali mu mirembe gye Joyce baagala genda omubuuze Bayibuli egamba naabalwanira nammwe munaasirika kati mumpe namba ya Nabakoba kuba ayinza okwekwasa nti video tiyagirabye njagala njogere ne Nabakoba nsooke mbakakase nti I have her switch nyiza n'omulagira n'alizayining naye mwe mumanyi ebintu bya Nabakoba byennina oba mbibalage nso n'omulagira n'ava ku bwa minisita nawe mulowooza mbuno Katongole yange teyazaala muntu naye kye yazaala takimanyi
Nabbanja eggulire namba 2 Nabbanja asazeeko eddwaliro ly'Emityana abasawo bonna balese ku bikukujju omukazi abadde afudde naye bonna era Nabbanja yakoze nnyo nammwe kumwe wano waliwo omuntu eyasiimye ennyo Nabbanja nga bwe yakoze okusasulira omukazi okumulongoosa ng'abuliddwa emitwalo 4 era mwenna mwagambe maama oyo ye Ssaabaminisita tetumufunanga wako ebyo byonna bya kisiru Nabbanja is the problem of the Republic of Uganda is among the problem Nabbanja senga bagambye bwe bati ekintu bwe kyandinyumidde obulungi Nabbanja afune credit senga Nabbanja yagambye abatabitegedde byabadde bwe biti omukyala yagenze mu ddwaliro Emityana ne bagaana omulongoosa yabaddemu abaana 3 ababiri ne bamufiira munda ne wasigalawo nga yakyali omulamu abasawo ne bamugamba twagala emitwalo 4 okukukwatako okukulongoosa ne babulwa ne bagenda emyanzi ne bateekawo road block ne batandika okusaba ssente bannaye mutuyambe tutaase omuntu mube bayimiriza mwe mwabadde Nabbanja n'abagamba tugende ku ddwaliro ndabe n'ateekamu omwe yabadde asolooza n'amugamba tugende bw'oba onnimba ngenda kukusiba bagenze tutuuka ng'omukazi ali wali apookya abaana 2 bamufiiridde munda omu ye mulamu eddwaliro ligaanye omulongoosa limugamba mitwalo 4 Nabbanja ne yeekalakasaawo ne yeekaniikiriranga alinga effalisa essibemu akaguwa yeekaniikiriranga obukamulakwete n'atambula n'abuuza ebibuuzo lwaki ne bamugamba tetulina bikozesebwa twagala kino na kino na kino na kino Nabbanja n'akwata ssente Prime Minister mu ddwaliro lya gavumenti n'agenda agula ebikozesebwa ebweru we yabadde agenda okubojjera akabonero abasawo tubakumeko omuliro mbadde nja kulagira ensi bakumeko omuliro naye wulira Nabbanja Prime Minister ne bamutwala mu sitowa n'alabanga mu ddwaliro lyabwe erya gavumenti temuliimu kintu n'agenda abigula ebweru n'abireeta byamumazeeko simanyi buna emitwalo 13 n'agamba bamujjanjabe we yabadde agenda okubojjera akabonero senga yabisanze mu sitowa y'eddwaliro ng'abasawo babituulidde bagaanye okujjanjaba omuntu Nabbanja Prime Minister yagenze ku kiriniki n'agenda agula ebintu n'omutwe gwe n'agenda n'agula ebintu waakiri wandibitumize Kawempe naye bannange Museveni oyina baminisita wali kikoze n'obitumya mu ddwaliro lya gavumenti waliragidde ambulance neteekako 99 neteekako ekitaala neteekako olubaluba neteekako tanka ne badduka e Kawempe waakiri wandiragidde helicopter nti mugende Kawempe muleete ebintu mu ddwaliro lya gavumenti ne bajjanjaba omuntu ke wabiguze mu kiriniki toyina kyotugamba toyina kyotugamba n'obigula mu kiriniki eyina gavumenti teyina wabula mwebaza Nabbanja era Nabbanja yagambye bw'ati ngenda kukomawo wano njagala abantu bateeke nnyo essiira ku ddwaliro lino balitunuulire nnyo kubanga buli muntu akaaba maama Nabbanja gwe falisa essibemu akaguwa eyo embeera eri mu Uganda yonna kyewalabye Emityana kiri worover za waludi worover za kantule za waludi Uganda za kantule Uganda za nation Uganda worover kyekiri ebuwama Emitala Maria gyebiri ebuwama gyebiri mbuzi ebuwama gyebiri oleko gambe mbu bannange Uganda amaaso gonna tugateeka Emityana ebuwama gyebiri obeka kumiro gyebiri Nabbanja emyezi 6 egiyise ku mwaka oguwedde guli yali minisita wa Health kiki kye waleka Emityana tubuulire ebyo mu birimbe balala mutabani wa Katongole sibirimu omwaka oguwedde guli nga tugutandika wali minisita wa Health Mityana wagikolera ki olyoke bwekaniikirire ne buto oyisaawo empiiyi weno empiiyi now why you was a leader of the ddwaliro yes now why mukazi gwaleeta empiiyi mu ddwaliro bwe wali minisita wakolera ki eddwaliro ly'Emityana ng'oggyeko empiiyi wabula amawulire gagamba maama Nabbanja maama okwo kulima mu kibanja wakati
kulima mu kibanja wakati emulago gyebiri mbuuza tugende ekiruddu gyebiri nyina wano omwana wano nyina omuwuliriza wange wano atazo nkugambye kitaawe baamutwala ekiruddu gye yafiira nga mu ruumu temulimu esi mu ddwaliro temulimu esi ebbugumu ne limukwata yali alina abaana babiri omwana n'amudda emitwetwe omulala n'amudda emiranamiro ne bakwata ebisaanikira bya baketi ne bawujja kitaabwe mu ddwaliro ekiruddu ddwaliro lya gavumenti kati Nabbanja ayisaawo empiyi yeebajjagala mbu bannayuganda mwenna amaaso tugateeka emitiyana awalala gyebiri gwe prime minister n'okwata ssente n'ogenda ogula ekintu mu kiriniki mbadde nkugoba abakuba Amina badagana besasi mu mutwe gwe mukazi gwe era mukole mu kigavumenti kya Rutabayisirwa Amini yabadagana besasi mu mutwe wandiragidde helicopter n'otulaga obuyinza bwa prime minister n'ogamba muleete ebikozesebwa okuva mu gavumenti tetujja kugula bintu mu kiriniki kiriniki zezirina maama ebeni bw'olwalanga wamma genda mu private obwo obusobozi mukama abumpadde temuddamu kutuwanira wano Nabbanja alyoka yagambye enkomawo mu meeting mwenna abasawo mbaagala bakirina mbaagala basecurity mbaagala mwenna abakola baki mbaagala mu ddwaliro lino mbaagala bwe wali minister wa health wagendayo emitiyana tubulire kye wakola emitiyana ng'oli minister of health omanye abantu bakyerabira mwenna mulowooza Nabbanja asookedde ku bwaki kuba prime minister yali minister wa health tubulire wakola ki emitiyana olyoka otuleegeko empiyi wano yena yabadde mu motoka ali amagi ali emberenge ali akasooli ali empogola z'ebinyeebwa ate prime minister emmotoka ejjudde empogola z'ebinyeebwa mulimu amagi mulimu katungulu cumu mulimu biki ajja abajjagala Andrew Mwenda Kano Jeno Kano naye bannange wulira naye bannange mwe muba temunnaba kwebaza Katonda waatutwala era nga temulaba nti Katonda yajjako Bayibuli egamba bweti twabisoma luli yajjako bannamuziga ku magaali ga Faraawo n'avuga eggaali n'avuga wirubalo n'avuga eggaali nga tekuli bannamuziga ziri ku musenyu zeekulula wabula tamanyi endogoyi ne ziryoka zisika eggaali ng'eggaali tegenda buli kyakola tekigenda owa NUP okwambala ovulo bakukuba egyessaza tuyina n'omwana atalina liiso tuyina gwe baatemako okugulu waayi bamusanze ne bereeti ya NUP si eya UPDF twabadde tuli awo ne tulaba eddaala eddala Kano Jeno Andrew Mwenda ddayo owulira omukazi byekwaso byayogedde byekwaso wabba wa munno byekwaso wabba kyasanku mukazi we n'omutiisatiisa omutto omukazi pressure ne zimukuba ali wali yawenga yazoliga byekwaso wabba omusajja okuva lwe baakuwa ebitiibwa ate munnayo omwogezi wa UPDF yalidde ebigambo era kansubire kubanga kakati eteeka kansubire Andrew Mwenda ye kansubire Andrew Mwenda ye yafunye olukusa lwaki osuubira aba NUP lwaki temwasuubira lwaki osuubira nti yafunye olukusa Kano Jeno yagambye ye mu kukuba ADF mu kukuba Congo yagambye emirambo gyonna gye mulabaawo ku boda ejijja banne mumanye ekiri Congo mumanyi bwe batta abakongo inbox me nkuwa ebifaananyi nkulaga ekiri Congo muntu mufuna drone mu bantu abali Congo aba UPDF nyina mu drones nziwuliza buli lunaku waliwo ebintu nga bwe nabipostinga bajja kugalawo account yange oba page yange sisobola bipostinga sisobola biteekayo ku Facebook mumanyi ekiri Congo inbox me nkulaga ebiri Congo nkuwa ebifaananyi nkulaga ekiri Congo wabula mukazi oli yagambye nze nzita abantu Congo wabula yona agambye kansuubire nti no ayina olukusa okutta abantu okuva Congo mukama agenda tulwanira olutalo ekyo ekintu Andrew Mwenda oli kisanga ne bwe buli baddi Andrew Mwenda yawambye gavumenti ekyo kimanyi mukimanyi nti Andrew Mwenda yawambye Museveni
nababuuza naye Museveni yafuga Uganda bamu oli Kano Geno ali mu nnyonyi ayina emmundu ayina enkoni ayina ebiki era yenna yina ejjoogo akoona ku basirikale nga bakasasiro naye ddala mukakasanga Congo waliyo ADF nve ku internet nabagamba bino ebintu ebimu ku bye banvunaana mbunalanga bomu nenanga ne Congo temuli Congo kakati mba nina musango ki nagamba Museveni agenda Congo nze nakutume Congo Museveni olinvunaana nti nze nakozesa ensobi nze nakutume Congo kulwokuba nze nasooka ojjogerako biweyogeranga mu meeting nze bye nayogeranga lwaki tonyweza byakwerinda byo lwaki tonyweza information yo eyitawa eti okujja wano njagala nkubuuze bannayuganda mukkiriza ddala nammwe nga okera ku makya n'onaaba mu ngalo n'olya emmere ng'olya emmere okkiriza nti Congo waliyo ADF ndi muntu gw'otakyabuuza nti oyimbe oleese ku kyate kati oyaniriza nga bwaniriza kuba nkozesa nnyo sensi mweraba rest in peace basudde Andrew Mwenda Geno Kano Geno ejjogo lyokka lyalina abaana baffe ne mubakwata mu ovulo mu ovulo ne mubatta Andrew Mwenda ne yeekapika n'atubuuliranga bwa yabuusa n'ennyonyi avuga nnyonyi za UPDF naye Katonda agenda kuswaza NRM ne gavumenti mwenna Museveni ensi egenda kutegeera nti kati oli liability oli kisassalala oli kiwottonono oli ddole bakukolako effujjo ng'oli awo kiri awo bwe baagala kijje kiyogereko eri abantu kafiyu bo nga bayisaamu ebyabwe nga bamugamba kati ddeyo bagambe tingatinga nga bakola effujjo kale ssebo abantu abalina okubeera mu makomera be balina ebisumuluzo by'amakomera abalina okubeera mu kaguli be balamuzi be batudde mu ntebe z'abalamuzi naye Katonda nga bwali omulamu one day you will face it kijja baddira nsembye yaani Andrew Mwenda simumaze olaba ndolowooza amazeewo Congo kansembyeyo kino ekintu bannayuganda nga ngenda mu kigambo kya Katonda kuba nakyo njagala nkiwe time eziwera njagala mbuuze mwe bannayuganda nalabyeko abeebuka katabakaaba ettaka kati nze ndagewa kakati gino emyaka mba nkyalagawa abantu 5 ku kyalo batugobako naye bannayuganda mulina amagezi mu mitwe oba temulina magezi mu mitwe okumanya ekiri e Uganda kirala omumenyi w'amateeka yakulagirira ne woowaaba omubbi w'ettaka bwe bamukubidde yagambye bati neddeshi ate Uganda tulina amakooti tulina corruption unit nakalema bagende bampaabire mugende mu kooti mugende muguli abamenyi b'amateeka be basinga okugondera amateeka agoba abantu yabalagira basobola okugenda ku poliisi basobola okugenda mu kooti basobola okugenda mu intelligence unit of corruption nakalema bagendeyo bwe baba nga bannannyini ttaka bagende nga balina ebyapa bagende naye mmwe basajja mmwe temulina misekuzo temulina majambiya temulina miggo temulina mitayimbwa babagobe ku ttaka abeebuka katamu bagobe ku ttaka ekyalo mwena ne mukaabira omuntu omu babagobe ku ttaka mubasende bagende mubasende ba MP baze tebajja bagoba abantu bange tugende mu kooti omumenyi w'amateeka bagambye mugende mu kooti namwe mugenda mu kooti temulina mitayimbwa temulina miggo temulina misekuzo naye mmwe bannange mulina emitwe bannayuganda mulina emitwe naye ebiro mubiraba oba temulaba biro iyo vidiyo yolwaleero olwo ntema mpanji ngenda mu kigambo kya Katonda kati ndi mu koona nzinga kati ngenda mu Bayibuli mbuuza ebiro mubiraba oba temubiraba omusajja abasendako ettaka abagambye tugende mu kooti nammwe mwagala mutwala mu kooti ne mukwata omubbi n'abagamba tugende ku poliisi mumutwalayo poliisi eno ya Museveni
Poliisi ni ya Museveni ne mukwata omubbi n'abagamba tugende ku poliisi mumutwalayo. Omusajja yabalagiridde ne leeyazi z'obuyinza, leeyazi z'okulwanira ettaka. Musobola okugendako mu corruption unit Nakalema, musobola okugendako ewa Kanyindo, musobola okugendako ku poliisi, musobola okugenda mu kkooti. Nammwe era mwagala kugenda mu kkooti ng'abatalina misekuzo. Babagobe ku kyalo. Babagobe mugende mugwe mu nnyanja mu linnya lya Yesu. Embizzi bwe zaabulwa we zigenda ng'emizimu zigiyingidde. Zagenda ne zigwa mu nnyanja. Kasita muli bukakkata. Mugende mugwe mu nnyanja. Kubuze naye omusajja mubeere nga bamwegayira mumugambe ssebo jangu mukwano jangu kale tukanye nkuweeka ennyumba nzimbe wano akasiisira emabbali mbeere wano alowooze nti nno mugonze mumuyite mu meeting ajje omuba omusekuza akalirewo anaawona tajja kudda bukakkata. Kati bwe muba muganye mumutwale mu kkooti, kale mumutwale mu kkooti. Abasajja balina structure kuviira ddala ku Museveni mubbi. Winyiddolo yabba fayiro ya munne misana nga mulaba. Winyiddolo. Saababbi, deputy w'ababbi. Saababbi ye Museveni, deputy ye Winyiddolo. Winyiddolo bw'atabaawo ani addawo bamuyita Oulanya, speaker wa parliament. Ezo gundi amasiga 3. Abo babbi. Mbule katugende mu parliament ewan mu parliament yani ya Winyiddolo ya gundi Oulanya muyito omusajja oyo nga mumwegayirira alowooze nti mugonze omukuba omusekuzo ne Katonda akusonyiwe. Isirayiri kutaka ogamba Mukama omusajja nyimiridde mu mafuta ga Yoswa yasalako abasajja emitwe. Nalabanga enjuba egolooba enzikiza ekwata n'agamba naawe enjuba ajja wakajenjegula akazinya atanywedde yimirira genda onoonyereze mu byafaayo. Bakagezi munnyo mu Washington, New York, mu America bagenda ne banoonyereza ensi okuva lwe yatandika. Ne babala essaawa simanye ennaku biki balabamu ennaku ezitalabika. Waliwo essaawa ze batalaba mu nsi ku ntambula y'ensi. Ne baziraba ng'essaawa tezikwatagana na bbanga nga waliwo simanye essaawa 7 tezirabikako. Bayibuli ye yabagamba. Bayibuli ne bawa ebintu 2. Waliwo dokita omulokole n'abagamba kagezi munnyo omulokole n'abagamba mmwe ezo essaawa muziraba ezo ezibulawo ezo zirabika emirundi 2 nti ate ziri luddawa. N'agamba bw'ati Yoswa yayimiriza enjuba okumala essaawa bwe ziti. Ani omulala? Kezekiya. Mukama yamugamba ogenda kufa so togenda kulama. N'akyukira ekisenge n'asaba ne yegayirira Mukama. Mukama n'amugamba nkusonyiye nkwongedde emyaka 15. Kezekiya n'amubuuza kiki ekiraga. N'amubuuza oyagala ki? N'amugamba enjuba edde emabega ebisikirize 7-10. Enjuba n'ekomawo bagenda okuzibala ng'essaawa ezibula ze batalaba ziri mu Bayibuli. Yoswa yayimiriza enjuba. Genda onoonyereze. Bakagezi munnyo ne bagamba bannange Bayibuli si katemba. Si ngero za Wakayima ne wangu nga mu reality balaba ensi okuva lwe yavaawo entambula yaayo waliwo essaawa ze batalaba zaabulira awo nga naawe ziri ssente bwe zaakubulirako awo zaabulira mu z'ennyaanya. Noweebuuza baziriwa ddayo olabe bulungi ojja laba wa we zaabulira. Essaawa zaabula tezikwatagana nazo waliwo ezeetuuma wali tewawera. Bayibuli ye yabagamba zino wano. Mwe musaaga Bayibuli mugizanyisa. Gamba Mukama nti nyimiridde mu mafuta ga Yoswa nga nkuba omusajja ono omusekuzo. Mukama akuwangulira eggulu akuwe n'omukisa. Ojja kuba hiro w'ebukakata. Omusajja n'ababuulira ne poliisi gyeri nammwe mumulinze mumutwala ku poliisi. Babagobe mugende mugwe mu nnyanja n'abaana bammwe. Mugende mugwe mu nnyanja. Embizzi bwe zaabulwa we zibeera. Bayibuli egamba zonna ne zidduka ne zigenda mu nnyanja ate mu abamu wano temuli mbizzi. Embizzi ezirimu emizimu. Bana ekyo ekintu nkyogedde gundi yagamba agenda kujja wano ani Nserekombo agenda kubagamba mbuno promoting embizzi. Embizzi zagwa mu nnyanja eziriwo tezirina mizimu. Babalimba. Abasiraamu baagala kunyiga lefuti.
wamma ebyo mbikomezawo struggle for life sikyabiddamu wamma wamma tugende mu kigambo kya Katonda. Bannayuganda nze mbuuza ebiro mubiraba oba temubiraba? Musobola okupima ebiro? Musobola okulaba ebiro ne mubitunulira ne mumanya ebiro bye tulimu biro ki? Nga musobola okutunulira ebiro Yesu yasomesa n'agamba nga musobola okupima okutunulira ebiro by'ensi n'eggulu ne mumanya nti kati eno enkuba ezegenda kutonnya taata wange ye yali abiina. Wire mudduke eka mugyewe emmwanyi mugende mugyewe emmwanyi ng'akasana kakyayaka mukawulira omanyi bw'obeera omwana obeera olina by'otamanyi. Akasana kaaka waliwo akasana akabalagala nze nagamba kano akasana kankuba mudduke mugyeyo emmwanyi. Wire mugende mudduke eka mugyeyo emmwanyi ninga akasana n'obuuza n'olwo omusana taata ate naye atulekemu. Kati mwe ne mugenda ne musamba omupiira muba musamba omupiira enkuba n'etonnya emmwanyi ne zigenda kiwedde ekyo kiba kiwedde nga yabagambye mujje mangu mune mwefuula abagezi naye ate ne muzeeyi naye atuleke muzeeyi atuleke ne muteekawo ggoolo ate eyo enkuba ey'akasana eyo tekwata nnyo enjuba etambula n'eyingira mu kirewo ejuju enkuba n'etonnya emmwanyi ne zigenda. Awo n'otegeera afande Katongole yaani. Nga musobola okubala ebiro by'ensi osobola okumanya nti naye ennyanya zange zino olw'okuba leero omusana tegwase ekimuli kigenda kuyiika zigenda kuwotoka zigenda kulwala kiwotokwa. Anti nze ndi wa mukyalo kutyawo aba New York tubalese banna Kampala tubalese ennyanya zange zino zigenda kulwala kiwotokwa ekimuli kyange kino kigenda kukunkumuka ebiro omaze obbiraba nolwaleero ekikome kino ekikome kino kigenda kumbabulira ennyaanya. Nga musobola okubala ebiro by'ensi ebiro eby'ebintu ebirala temusobola kubala biro bye tulimu politically and spiritually. Onyiziza Katonda emirundi mingi naye gwe tolaba ebiro nga chansizo zirabika ziyinza okukendeera. Wulira waliwo abantu b'ensaasira mu NRM balaba ebiro wabula they pretend not to see what is going on in Uganda. Era bafuba nnyo okukubuulira nga bwe kiri mirembe tewali problemu Uganda ate mutabani w'omulaalo ate omulaalo ate Museveni ate Saabalwanyi ate emirembe ate ffe tusobola okugira okuzanyira ku mirembe muzanyira ku mirembe tetuyinza kukkiriza mirembe okuzanyira ku mirembe abaana bayonoona emirembe Lokeeki yajja n'atugamba waliwo emirembe weeriziza Lokeeki za Lion of Mogadishu ebiro yabiraba n'abiyitako. Ngenda basomesa ku biro leero naawe ali mu NRM ogenda kuvaawo leero ng'otegedde ebiro Bayibuli yegamba leero osoma Bayibuli Katumba wamala n'agamba this is not Sudan naye ng'ebiro abiraba Uganda is Sudan more dangerous than Sudan za danger za Uganda zani za Sudan. Nagamba tetuyinza kukkiriza people power nze enankani tetuyinza kukkiriza nankani abaana ne bazanyira ku ddembe lyetwaleeta lino eddembe twalireeta era bw'olaba kakati ekintu ife okukkiriza wano tekisoboka Uganda noti za Sudan naye ebiro biraba Yesu yagamba bw'ati olunaku luyigenda kutuuka mwabazadde mwewaanira kubagumba kuba mwe mwazaala ebiro bigenda kutuuka omuzadde agamba omugumba maama gwe weesiimye kubanga tewazaala kati Katumba wamala byakaaba wowe maama oyo omwana senga Katonda teyamumpaako senga Bulenda saamulabako. Yesu yasomesa Bayibuli naye ebiro mu biraba Katumba wamala yalaba ebiro he pretended not to see what is in Uganda. And
ate era ali ku listi. Katumba Wamala, you're not safe. Gweyogera byonna boda mwe mukyali mu kafuyu. Yes sebo tukyali mu kafuyu aba boda naye are you safe? Katumba Wamala, are you sure? Ebiro bw'olaba ebiro bikuwaki. Twagamba Mandole katufune change abaana naffe twenunuleko nga abageto. N'agamba abaana musooke mu bampemba nyige nsobola omunyiga. Nemubuuza n'agamba abaana ne beenyiga, abaana ne beesiiga tomato sauce, beesiiga omusaayi. Abaana ne beesiiga omusaayi ne bagamba mbuno poliisi yebanyize. Njagala asooke munyigemu oyo omwana agenda anyumize ne mukazi we nti naye ate ye Mando anyiga. Nembuuza Mando kakasa season ogiraba. Bw'opima ebiro, are we safe? N'agamba ffe ng'aba NRM tetusobola kukkiriza. Mukkiriza muli ba NRM. Mumanyi NRM gye yava? Do you know what NRM is? Can you describe? Can you elaborate more about NRM? Neba naire lonzize n'amafuta g'oluzungu. Simanyi gyendu gye. Allah kyendu koze olwaleero. Mwe mulimanya kye mulimpa. Today, can you explain, distinguish? Yeah? Atate sikisussa. Can you? NRM mumanyi gye yava. Mando zebura faba NRM. Naye mumanyi ebiro, mumanyi Uganda weeraga, mumanyi ebiro bye tulimu. Oba nsooke mbasomereyo kubanga mujagamba leero mutabani wa Katongole yazza atamidde. Nze sinywa mwenge. Katusooke tusomeyo. Luka 12:5. Bible egamba bweti. N'agamba ebibiina nga namwe bwe muli mu bibiina 471. Ekyo kibiina kirambe ebyo bibiina by'abantu. Wali abagenda ogiraba ku YouTube. Wali abagenda ogiddamu ekiro ku ssaawa 3. Ate namwe abagiraba ekiro ku ssaawa 3 mbatumidde nnyo. Mukama abanjagalire mu linnya lya Yesu. Kuba tubeera live tuli streaming ku account. Kati ebyo byonna bibiina bigenda kulaba. Waliyo abatudde mutudde awo. Muli awo mwena ku ssimu emu ku TV emu mulaba. Listen. N'agamba ebibiina byonna nti bwe mulaba ekire nga kyekulumulula ebugwanjuba, amangu ago mugamba nti enkuba eneetonnya. Era bwe kiba bwe kityo bwe mulaba ekire nga kiddula esayidi eno ne mugamba enkuba egenda kutonnya. Era bwe kiba bwe kityo enkuba neetonnya. Olwataano mu etaano. Bwe mulaba empewo ng'efuluma ku bukiika obwa ddyo, mugamba nti linaaba bugumu. Era bwe kiba. Kyasoma. Yesu yali musajja ng'asomesa. Bannange nasuba okutambulako ne Yesu. Senga natambulako ne Yesu ku nsomesa gye yasomesa, Setaani yandibonyewonye nange. Bwe mutunuulira ekire nga kiva eno ne mugamba kati enkube yeemaze, Steve awe beemaze. Taata olumu yatugamba nga eyo tagenda kutonnya. Eyo efulumye mu nnyanja, ennyanja egenda gifuuwa, temujjaawo mmwanyi muzireke. Nga nno etandise n'okuvaamu obugundigundi. Taata n'agamba eyo tegenda kutonnya. Mugende kulaba ng'eyitawo ng'akasana kaaka. Sebe ebyo ebiro abimanyi. Naye Afande Katongole ebiro bye tulimu obimanyi oba omanyi byaggulu. Njagala mmubuuza Afande Katongole kuba naye ayinza okuba nga ye Yesu gwe yasomesaako. Asobola okubala enkuba. Bakayananga ne maama eno enkuba eno. Tusimbe ebinyeebwa. Ono n'agamba tusimbe ebijanjalo. Tusimbewo ebijanjalo ne bayomba. Kati asinga amaanyi n'agamba mukwate ebijanjalo. Taata agamba mukwate ebijanjalo tugende tusimbe. Musituka mulwana ne mutudde butuuzi musamba mupiira. Ne tulyoka tugenda awo n'atusaasaanya ne tulyoka tusiga nga bwe tukaaba tuyomba, maama ayomba, taata ayomba. Ne biryoka bikala.
mama yo oluvayo n'agamba wamma abaana bange wamma mujje naffe tugende tuteekeyo ebinyeebwa tugenda tubiteekayo eri ne tulyoka tubaza taata ne kimuluma taata ne kiryoka banna ebya taata byafanga Kasaya tuvumirangayo wiro lya oyimiridde jangu wire jangu n'alyoka kukalakatamu awo asatu ate ne weeyanziza nnyo taata asatu bwe gati aba akusonyiye n'olyoka olima ne biryoka bikala kofu otyo watukubira wano anti watukuba biryose ne bikala n'agamba bwe mugambye anti nange siina fees noddayo mu P7 noddayo mu P7 ngituula emyaka 3 ogwasooka saakola bigezo ogwaddako saakola bigezo ogwaddako headmaster n'angamba naye mutabani wa Katongole jangu foomu yiyo juzo ogenda otuula ebigezo ne mafani Katongole mumumanyi naye lumunja mubaleeterako wano live naye nze mbuuza ebiro mubiraba bwe mubiraba mubitegeera oba mwakoma ku bya nnyanja mwakoma ku biro bya nkuba musobola okumanya lino ebbugu mulino ekiro nno ebbugu mulino enkuba egenda kutonnya nobabuuza ate ebbugu mulikwataganira wadetya n'enkuba ebiro bamaze obisoma munange tetukyebika ebbugu mulingi ati enkuba ejja muba muli awo enkuba neetonya n'obuuza niye bano abantu ebintu babiraba batya naye ebyo byonna musobola obbiraba naye temulaba Uganda weeyita temulaba Uganda weeyita kwegamba mwe musobola okulaba omusaayi muguyita tomato sauce nammwe mulinga mutabani wa Katongole nagamba nteeka okulya kwene emmere eriko omusaayi nga nze omusaayi sigwawula ku tomato sauce kati nziramu okulaba Mando omusajja omukulu eyakiikira ne Uganda mu Olympics nakuba engumi n'aleeta n'ebisipi tayawula musaayi ku tomato sauce amunyiga ne mugamba Mando tokaaba oyo bakusiize tomato sauce nze nsinga okusaba ripooti ya Mando naye olwaleero mukama bw'aba amundeetedde kumusomesa gy'ali rest in peace okakasiza nti aba NUP baali tebeesiiga tomato ekyo kyokka kyenkwagalako Mungu akuwejjana bw'omala okukkiriza nti teyali pesti simanyi sauce abantu bali mu NRM bapretendinga okuba nti mirembe naye ebiro byo mu biraba nalaba Lokeki nga agamba this is a master you see the master passing away then he came back in another route. Now you see here Katumba Wamala was chased by Zeni. Now you see here report teyagimalayo we are waiting for the report teyagisummarizing. We need the summary form of the report tetuyina gituwa ebiro Nyakaisiki government gyolimu ebiro byayo biraba owulira ebbaala naye Nyakaisiki owulira ebbaala oba towulira bbaala gwe kyakutwala okukola mu bbaala kiki wulira ebbaala Nyakaisiki owulira ebbaala ekyo kigavumenti bakikola naye ebiro biraba oba olaba byankuba byokka eyo gavumenti bagikolamu mbuuza eyo gavumenti kwegamba oba olaba bagikolamu Nyakaisiki ngenda kulwanirira guno gukka gwe gusembayo bw'osimattuka Katonda bwampa ne nkusimattula mu mukono gwa Nabakoba resigning basuulirewo ebintu odduke gendo oteme ebikata gendo osimbe entangawuzi kigavumenti kyabwe kibalekere lwaki bakuwaayiriza nga gwe otaasizza eggwanga wabula baddira okutaasa essente z'omuwi w'omusolo kakati gwe mubbi naye nakubuuzizza Nyakaisiki nga ntandika batundira amanda mu kanzu oyambadde kanzu wabula ozannyira mu manda wabula toyagala kuddugala kakati gwe nkukolera eki Nyakaisiki nkukolera eki mutumenye revolution tuli mu kutambuza revolution ate kakati njiwummuza ndi mu kuyamba wa NRM ku NRM nkutaasa mu mikono gya NRM naye kyengenda okukuyambira wateeka okubawo obujulizi bwendi wanga ntuuse ku Goliath nti najja endiga mu njala z'empologoma kati Goliath alyoka mendigeri nakataasa yeemu nagijja mu mannyo g'empologoma genda obunze gundi ani Joyce baagala
hali eri tamanyi nako mbuno bamuwaabira namujja mu manyo g'empologoma leka nkujje ne mu njala z'eddubu. Aha, obwo obujulizi bummala okulumba Goliyaasi nzije Kampala awo bajja kutuwulira. Nabagambye 2026 ngenda kwokya palamenti. Akantu kano mujja katemayongeyo palamenti etuntumuka nga nze sikyaliwo obooli awo nga njokezza nga nange nzijiriddemu Uganda mufune emirembe. Ndi MP wa Mawokota South 2026. I can bet. Oba najjira mu Jema nga mungobye, oba najjira mu oba nabba kabbe nange nja kabba. Nga muwonge yababba. Si ekyamaani we Bugerere nange nja babba. Nene okujja mu parliament. Nzije njoche. Omubbi atulagirire tugende ku poliisi. Eyebe ekyali poliisi. Omubbi alina okulaba nga poliisi temulabako. Ate omubbi atugamba poliisi yiri wali mu ntwale. Poliisi yiri wali mu ntwale. Oyo eyebe ekyali poliisi. Eyebe ekyali poliisi. Nga bamenyi b'amateeka be batulagirira engeri process gyetambulamu ey'okumusiba n'okumuvunaana. Eyebe ekyali poliisi. Eyebe ekyali kooti. Ne mutayo kyagoma kooti ku byalo ne mutaba mulamuzi. Omulamuzi abeera mulamuzi nga ali mu chambers. Bw'aba namwe abeera muntu mumu. Bamusekuzo ku mwenge. Ng'ali ku mwenge. Bamusekuzo mwena muveewo. Poliisi yo nga bulijjo bakaganye n'ogwayo ogwaki anti munnange winyiddolo yabadde agenzeeko ku malwa ne bamukuba omusekuzo ne bamusanga n'olusekerwe mu kamwa nga yapoozinze. Poliisi nga bulijjo yo ne bakagana n'ogwayo ng'ogwakirumira tegunnaggwa. Poliisi nga bulijjo bakaganye n'ogwayo kirumira bamusse ripooti eriwo ne yawinyiddolo ejja kubula. Gwe mukuba omusekuzo olabe poliisi ng'enoonyereza ogwakaweesigwa nga bulijjo kibinnyonnyo naye atukubye wabi nnyo naye ku luno ate yo ripooti ejja. Poliisi nga bulijjo bakaganye n'ogwayo ogwakaweesiguliwo. Nedda bannange kino kisusse bwe kituuse ku Kagezi. Poliisi yo nga bulijjo bakaganye ku kyakagezi tetugenda kusirika. Eyo yo ripooti ejja eri luddawa. Bannaye luli tubadde tusaaga kakati ku Kyabiriga yambala yero. Eyo yo poliisi nga bulijjo ku Kyabiriga kyo kiteekwa kugguka talina sasipekiti. Nkubuulire ng'obbe omulamuzi omusekuzo era bijja kuggwa ng'ebyabiriga. Naye ebiro byo mubiraba owulira ebbaala oba towulira bbaala. Bapulitendinga okuba nti buli kimu kiryoke naye nabo bakiwulira. Twabulira dda kigavumenti kifu. Twabulira Maama Kadaga alinga eyafa. Rest in peace. Maama Kadaga yali yasimba base. Maama Kadaga naye Kadaga ebiro wabiraba oba era tobiraba. Kati Kadaga aliwo akoze ne institute is a parliamentary za institute za MP za Kadaga za sukulu za university. Olwavaawo bwati ne bagamba kimenya mateeka za institute ne bagimenya. Naye ebiro byo mubiraba oba temubiraba NRM you pretend okuba nti nno muli bulungi naye byo mubiraba oba temubiraba. Naye gwe omwana yagamba ulire ebbaala naye bannange ebbaala erimu NRM. Ebbaala eri Uganda wabula abatembeyize pretend nedda siva wano nedda siva ku kkubo nedda ngenda kutundira wano. Naye mbuuza ebiro byo mubiraba. Ebiro bibakkiriza okutunda, ebiro bibakkiriza kubeera awo okutunda oba ebiro bibagamba kujjako Museveni. Ebiro byo mubiraba oba temubiraba. Naye bannange Yesu yali musajja. Yesu yababuuza naye bino ebiro byo mubiraba oba temubiraba oba mukoma kubala nkuba. Mukoma kubala nkuba. Mukoma kubala ki kye mwakomako nga geography yakomaawo. Museveni n'abalimba. Ebiro mubiraba. Museveni yatugamba bwati wenda atuukira 2021 nga mu Uganda temulimu opposition tugenza okuweta 2021 nga agamba abaana banzita kakati president wa mu parliament. Naye ebiro mubiraba oba temubiraba. Tewagenda kubeera opposition yesse butaata
tewaliwo opposition era opposition yonna ya Museveni era ne Bobi Wine yalya 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 ne Bobi Wine yalya Times Chubudi and Squared ate lwaki tugenda mu kulonda MP okulonda president ate nga tewali opposition n'osanga mutabani wa Tamale mirundi nga naye ayogera ne full figure era banaye Museveni senga badde ino opposition lwakuba tetulina opposition babalimba ebiro mubirabo bate mubirabo niye musoma Bible bate musoma Bible eno topic y'ebiro ngenda jirwako kuba ebyawandiikibwa kafukunya ebitulaga ebiro anti mwagala nduwenga ku topic leero mbaleetedde y'ebiro mujja kungamba bugambi naye musajja gwe tujjeko ebiro byo bitwale tuleetereyo ekirala leero mugenda kutandika kulya mmere ya biro mulyoke mutegeerere ddala ebiro mubirabo bate mubiraba twagamba Nantaba munnange ekintu nagamba nedda wamma muzeeyi bano balimba wamma muzeeyi obawulira muzeeyi wulira ebbaala nammwe musirike wamma muzeeyi owulira ebbaala muzeeyi babano mu bbaala tebalidde muzeeyi ennyama muzeeyi enkoko muzeeyi balidde ne mugamba munnange ebiro nalalindi awo now he refuses to stop then he take over stoppers. And then he came and I said suit instead of suit. Then he stopped. Wulire bala. Nantaba so omuntu tamuse. Nantaba yamuse polisi yamuse. Nantaba bagala kunzita. Ayagala okunzita Jeno wa NUP wachi wa NRM. Abanzita bali mu State House ate goli minister. Na yebiro mubirabo bate mubiraba. Yemando n'olwaleero akanzaali bamukuba akanzaali yali alowooza waali yagenda zukuka nga ali mu ggulu n'agamba maama kituufu NRM etta yagenda okukola bw'ati ng'atuuse n'agamba bannange ate Franka ye yali asooseeyo Franka n'amugamba wagambye otya taata kakati tuli luddawa wano agenda okukola bwoti nga agenda okucyangamu nga muganda wange takyasobola kucyangamu yagamba njagala nkunyige olubiriizi naawe oddeyo gambe mukazi wo nti wano wannuma ate omugambe si weewo ate agenda okutaawo ate ng'owulira wakuluma nga bwakwatawo ng'obulumi bubula yagamba oyo omubanda nze musobola kituufu omubanda mwali naye njagala mmunyige yali tannaba kunyiga mubanda ne bamunyiga tomato sauce Museveni n'agamba nze namunyize naye nina sente zange kati ate nagenza okulaba mukyala we ye nyirabiki nyirabaziyaka nyirabiki naye bannange Ebeni bwondi ndeetera omukazi omunyalwanda ewaka Ebeni ondeeteranga omunyalwanda olindaba bw'obanga ng'owasizza omunyarwanda w'e Uganda oli wa 108 oyo muleete naye ogendanga ebutale n'ondeetera abo ab'ekyendo ojja kundaba ogendanga ewakananula n'oleeta omukazi obe wagashumba ondeeteranga Shira muwala wagashumba waliwo Shira mukwano gwange omumagwe nkutumidde naye ondeeteranga Shira wagashumba nja kuba omusekuzo ku mutwe mwana gwe mbuulire ne Katonda lwaki nkumaliriza omukyala ye nyirabiki Kamando yagamba wowe ne mumuta omwagala ne bamukoonako ne bamumulisa Kafero n'amumulisa nagamba wangi obuugi n'asirika kakati ate yagambye naye era n'obwenkanya tubwetaaga ate ne ssente kuba abaana bagenda kudda ku ssomero naye ebiro byo mubiraba oba temubiraba ebbanga lye munaamala nga mupulitendinga nti ebiro temubiraba ebyo bye bigenda okujja Simewo namugamba Simewo Nsubuga ebiro tebikufevalinga togikwatako n'agamba nedda neŋŋamba Judith Babirye togikwatako n'agamba nedda ekizibu ekiriwo bw'otagikwatako ate olwewumba ate bw'ogikwatako ennyo ate ereegala kakati ali luddawa ki Uganda akirengeranga nze
eyagikwatako n'atagikwatako ffenna ki Uganda tulengera kirengere kinyuma naye ffenna tetukiriimu nze Museveni annoonya ate ye takyakijyamu wulire ebbaala ebiro mubiraba oba temubiraba naye eno topiki y'ebiro bannange yo mugenda kugyekuwuliramu mulago eno erimu episode nga 13 okusinzira ku byawandiikibwa byendaba 10 mwezi okuva leero kitegeeza tugivaako gwa mukaaga anti mwagala ndwe ku topic kati ndi ku biro ebiro mubiraba oba temubiraba mupretendinga bodaboda anti bodaboda tezikyakola kulwa kafiyu kabonero kaaki bwolaba kafiyu Bible egambye bweti ekire bwe kiva eno musobola okugamba nti kati bugumu bwe kiva eno musobola okugamba kati nkuba bwe mulaba kafiyu mu ggwanga kibaaki ebiro mubiraba oba temubiraba kafiyu myaka 2 kafiyu myaka 2 kiba kitegeeza kitegeeza gavumenti eri ku panic eri ku bunkenke gavumenti teri safe waliyo ekijja era olunaku lwe musituka ne mujjawo emisanvu egyo ne musula ku kkuba ekiro kimu ne mutavaako kiba kitegeeza ebbugumu liri lye yasensinze ye Museveni yalaba ebiro ekyo Museveni wamma kyenkwagalira munyarwanda munnange okuva ebutale ye yasoma ebiro n'agamba empangula gye bampangudde akalulu wano wasaanawo ekintu ye n'asoma ebiro n'agamba kati ebigere 7 road block tulabe we banaayita wulire ebbaala naye ebiro byo mubiraba oba temubiraba kasita kafiyu ajja mu ggwanga kitegeeza ali mu ntebe tatudde ayimiridde buyimirizi wabula n'osanga omuntu ng'agamba gavumenti etuyambe President Museveni tuyambe omusajja emikono gyombi gikutte entebe ataakuyamba akuyambe muki anti munnange emiti yana tetuyina ddagala kati abakolera eki nga naye entebe bagitwala Museveni concentrate on your chair concentrate baleke gwe batwalako ettaka balitwale gwe batwalako biki babitwale gwe batwalako biki babitwale protect your chair protect your seat UPDF yagijjayo okera kumacha ng'omuntu bamusse tetulina security wano batuterewo police wano batuterewo enkambi mama ye Museveni asigaze eki protect your seat ekintu ekibbe bakuuma kikuum bw'ofunanga ekintu n'essaala okinywezanga na ssaala bw'ofunanga ekintu ng'obbye ekibbe kinyweze na mmundu gwe kasita olaba pasita wo ng'ayina ab'emmundu ayina kyakukusa bw'olabanga omuntu wo ng'akukusa emmundu nga mmanya ayina kyakukusa Museveni nywera Museveni wamma weenyweze kuba ky'olina wabba kibbe senga abadde yakitwala mu mirembe yali kikuumizza mirembe mulowooza Museveni yatuuka atya wano Museveni yatuuka atya awo okubajjako mmwe poliisi yonna n'agiteeka ekatabi n'abajjako amagye gonna n'agateeka mu SFC alina emmotoka 7 jamu n'abakwata Museveni ye yabala ebiro mwabataabala biro mumulinde abaleetera eddagala mu ddwaliro oba mulaba alina obudde bwamu bw'okubajjanjaba yo teyejjanjaba tebamujjanjaba kwegamba bwalwala anti mutemulaba biro amanye ebiro kabafugire mu lockdown kabafugire mu kafiyu Yesu yasomesa ekyawandiikibwa sinnaba kukimalayo naye kamala okumalayo ekyawandiikibwa kino musooke mukkirize nti Yesu yali profesa newankubadde teyalinnya ku ssomero bw'olaba Yesu yimirira olunyiriri olw'56 bannanfuusi mwe bannanfuusi mumanyi okukebera ebifaananyi by'ensi n'eggulu naye kiki ekibalobera okumanya okukebera obubonero buno obudde buno olw'57 era nammwe mwekka ekibalobera kiki okusala ebyensonga mumanyi okukebera obubonero bwonna naye kiki ekibaganya okukebera obubonero buno
2021 2022 kiki ekibalemesezza era bena musobola obbiraba abana bagenda kudda ku ssomero gundi agenda kuba mungi covid agenda kuba mungi kakati leka tugule masiki obo bonna obubonero mubumanyi obo bo mubumanyi naye Yesu abuuza naye kadate kiki ekibalemesezza okulaba obubonero buno obw'ekiseera kino naye bannanfuusi mmwe I can bet enkomerero ya Museveni relationship ya Museveni Betkamya Nabakoba oyo mukazi w'ekireego oyo w'esoroti oyo w'ekireego oyo maama wammwe oyo maama covid eyo combination y'ababbi abo mugenda giraba mujjukire enkolagana ya Museveni ne Kayihura bwe yali bagenda kulengeza omukazi ng'akuba empiiyi bamukube mu kihome mbabuuliridde wano bamubuuze maama bulijjo gw'okuba empiiyi mu kabinenti nagamba gundi Ana Maria Nankabirwa bane Nankabirwa yajooga ensi Nankabirwa kati Nankabirwa bw'obanga omwagala mu mawulire omusanga ku kasalabecca eri ng'ogenda mu byemizannyo naye luli ati kifuepo wamgundi Nankabirwa agambye NRM kokasi ate nga kokasi era ye Nankabirwa ne Nankabirwa era ye kokasi kati bw'oba omwagala musange ku kasalabecca ate lumu na lumu guno omwaka tannalinnyako mu mawulire nga eggulire litaliimu Ana Maria lifuluma naye ebiro mubiraba oba temubiraba Yesu yabuuza bannanfuusi mmwe lwaki musobola okulaba obubonero bw'ebirala ne mutalaba bubonero buno obw'omula bannayuganda ddala mukikakasa ekizibu kyammwe kwala kutunda mu Kampala ekyo kyekizibu kyammwe kale nze mbakkiriza mwaleewo Smart City temuddamu okuba abantu mbakkiriza mugende mutunde ndabo ebizibu byammwe bikoma kukwala ku nguudo za Kampala n'oteekawo engatta embisibisi ziizino ayagala enkalukalu naawe yita wano ate canvas totawaana ez'eddiba jangu wano batayambuka waggulu kyekizibu kya Uganda ekyo mbakkiriza mwaleewo tewabawaddamu okukwata ku batembeeyi ababodaboda mmwe bange kafiyu mugjeewo mugende mukole bwe kibanga ekizibu kya Uganda bwe mulaba ebiro kuvuga boda mbawadde tuwabaddamu state of the nation address mwe namba tadde economy njitadde naye Yesu wali musajja nnyo ate oli musajja nnyo emirembe gyonna Mukama Yesu yasomesa Bayibuli waliwo n'otunulira ebigambo Yesu bye yasomesa Yesu yagamba bw'ati nze mundaba wano nze sajja kugatta ne mubuuza Yesu wajja kukola ki nagamba nze sajja kugatta koze wajja kukola ki najjanjawule buli kintu ku kinnaakyo Nazaala ne Sezaala Nazaala ne Nyazaala omwana ne maama n'omwana taata ne taata ne kojja ne senga ate senga ne baaba bonna najja baawula Yesu yali musajja muzibu mwe Yesu yennyini genda osomeze ennyiriri ezo ezisooka waggulu Yesu yasomesa Bayibuli osoma olumu n'owulira onyumya ne Bayibuli n'oseka n'ogwa n'eri n'ogamba naye Yesu Bapeetero beesiimye abaakulabako n'obasomesa physically Esura yonna Yesu yasomesa ebintu bingi genda ogisoma okuva eri ng'alangira abafalisayo yatandika abalangira bunnanfuusi yamaliriza abalangira bunnanfuusi Serwadda ebiro biraba kazimba mugalu mukanyagena mu state house kusaba naye omusajja y'omu gwe musabira gwe mulira emmere yasse bannammwe mukimanyidde ddala yatta Sipuliyano Kizito Lwanga wabula ebiro bibalemye okulaba mulaba oyo bugingo Museveni yayogera ekigambo ng'ali ekyankwanzi ono kyankwanzi awedde n'omwaka oguwedde nga bamaze okugenda yagamba you wait and see kyengenda okukola balokole fraternity you wait for that Munyarwanda guy Munyarwanda Sokolodi Munyarwanda pastor ng'agamba bugingo mulabanga ebikyali ebyakatemba bugingo bajja mukuba ekihome awo basimbewo entangawuzi yagambye bw'ati mbuno yalabye yagambye naye bugingo musajja bane mundekendeke bugingo kuba nsobola okuzikirira ne bugingo yagambye bw'ati mbuno muzeeyi Jemba Matte yagambye mbuno yabadde n'empapula nnyingi nnyo n'agamba omugenzi ekimufuse kuwalampa bugingo
leba naye bugingo mbuno mate ye yasomye akakalango mbuno bonna bamwogerako tumwesonyiwe kubanga waliwo omugenzi gwe baziise ng'ekyamusse kwogera ku bugingo ne makula konze kandike bugingo naye mwe basumba mmwe basajja bakatonda ebiro mubiraba oba temubiraba mulaba abaana nga bafa mulaba bannammwe nga bafa bamasheeke omusajja amaze okubattamu muzaata n'ababagabira emmotoka naye ebiro mubiraba oba temubiraba nalyoka akuŋŋanya abalokole bonna ennamboole mwena simanyi ne mumusisinkana ne mukola mutya bwe mumala okgenda n'akuŋŋanya maama Fiina n'aggalawo ekisaawe n'aleka ng'obwengula abuwadde maama Fiina era ne muddayo omwaka ogujja naye ebiro mubiraba serwadda osomesa bayibuli bugingo osomesa bayibuli lwere oyo ye lwere yeewaayo kukeera mu state house kwera compound lwere tava mu state house ne bwe bamugoba era abeera ali awo ng'obwana bugamba jjajja era wuno akomyewo okulya ng'era lwera jjajja era oli akomyewo ow'ekigatto ekyagwa olubega akomyewo okulya emmere yaffe era nga lwera atuula ng'alya naye lwere bayibuli gy'osomesa ebiro obiraba oba tobiraba oba okoma kubala nkuba bino ebiro byakuza abaana ku ssomero kangende Museveni ampeeyo akakadde ebyo ebiro by'obimanyi Yesu abuuza naye lwaki temusobola kubala bino biro bye tulimu ne mubitegeera kyova olaba ne NRM ekaaba anyigayo omwomu nabuuza loka ekiro k'ekyebiro bino nga ndaba ekintu kino kivuze okizza bulala ekintu kya Katumba Wamala ng'okivuze bulala naŋŋamba nedda nkivuze bulungi Katumba Wamala waali loka ekitaliiwo yali ayamba Katumba Wamala okufuna amazima naye ebiro mubiraba mu NRM oba temubiraba loka eki yagamba Katumba Wamala ateeka okufuna obwenkanya kakati Katumba Wamala agamba naye tuteeka okumanya ani yatta loka eki alina okufuna obwenkanya ebiro mubiraba oba temubiraba mmwe ngenda basomesa ebiro bwe munaabivaamu nga temubitegedde kubanze bayibuli yabindaze edda bayibuli yandagadde ebiro Mukama bawo omukisa enkya tukomawo mu biro paati 2 olyoka otegeera ebiro nti si bya nkuba yokka si bya musana gwokka awo mwangu w'okubala eno sizoni kati nsuubula bitabo bino ebiro by'abaana kudda ku ssomero nsuubula bitabo school fees gundi sokisi ebyo ebiro tubitegeera era kati zino essaawa bikubiyenje awo tebakyakola abo tebakyafuuyira nnyumba abaana badda ku ssomero bamala kudda ku ssomero n'obuuza kakati kikyawe ekiddako bwe mutaategeera ebiro bye tulimu nti ekizibu kya Uganda bino ebiro bisaana kujjako Museveni ne mulowooza nti ebiro bino byakwala ku kkubo bambi tubadde tuzza abaana ku ssomero mutulekeemu waakiri omwezi tutunde tuzza abaana ku ssomero mbatadde mugende mutunde ndabo mbawadde mwaka anti mumwagala mwezi mbawadde omwaka guno gwonna mujja kuvaako mu December nga 31 2022 mbawadde enguudo za Kampala mugende mwaleko misana na kiro economy njitadde tebabalimba kati ndabo omuntu akwata omuntu kati kandabo ebizibu bya Uganda bijja kuba biweddeyo Nabbanja yagambye kenterezeza miti ya n'amalwaliro gonna gateredde naye Nabbanja genda ogaayo omujaja olubuto ddo lusooke luterere tulaba oba onoddamu amagezi sooka ogaayo omujaja saagala ogende ng'onoonya tumbusaidi anti zeze empekeze ezo zezaalinga empekeze olubuto eddamu temwazirabako tumbusaidi kakati genda ogaaye mujaja oba fumba amazzi otegeka akajaja kaali green bakiyita kulorini onywe ka kulorini kaali osooke olubuto ddo lukakkane tulaba oba onoddamu amagezi mu mutwe kwegamba gwe miti yana bw'aterera amalwaliro gaba gateredde gendako genda ebukomero gye wabadde ova olaba nga tewaliwo eyafudde nga tewali giravuzi mu ddwaliro
webale Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo Mukama nkwebaza naye Yesu oli musajja Yesu osomesa ebintu yabisomesa emyaka 10 mmeka eziyise naye Yesu wasomesa Bayibuli Yesu oli musomesa Yesu yasomesa Uganda bi yasomesa ku mulembe guli bili Uganda NRM they pretend to be okay actually okay here emirembe wawe chichi loke kyafudde ate we NRM afa owe NRM afa seba aliko ne kabangali alikaba mwelekera oyo jeno wawe chichi jena afudde atya mu kiyigo abadde ki bamuwadde butwa ebiro Mukama leka abantu bano bategeere ebiro bategeere ne kye balina okukola abantu balabye empewo ya kafiyungejja ya lockdown kafiyu n'abuutikira eggwanga ne batategeera nti enkuba bweva wano etonnya bweti kale enkuba bweva wano bayanula emmwanyi bweva wano tebayanula mmwanyi bukyanga babaawo emyaka 36 tebalabangako kafiyu ne balaba kafiyu ng'omusajja ayeba ne basigala nga batudde ne balaba ng'omusajja agamba bannange enkoyo sikyasobola kakati ababaka ba palamenti be muba mulonda nga nze neebase bwe naazuukuka bannonde ebiro bannayuganda ne beebaka ne bagamba anoonya kutubba ekyo kyokka kye mulabamu temulina kirala kye mulabamu bwali babba ababbe mu 7 wamba tulonde ba MP tukulonde tulonde ba MP otufuga ekirala ekyo kukiisa obuyisa mukamo yabadde tasulako senga twabadde tumanye ebiro ekyo kyokka mu 7 okugamba nti obuyinza abutujjako obulonda yabadde tasulako mu nsi y'abantu abamanye ebiro Kenya wano ejjambiya yali badde evuga awa okukyogerako obwogezi tewaliwa Constitution Review Commission yandisigadde uyu musajja Kafuzi senga taliwo Kafuzi bali mutemyeko omutwe ne kisirika ne wataba yaddayo kukidiscussinga Kabe Museveni nemukwata naye mumusaaga otemako Kafuzi omutwe n'okwata akati n'okasusa bulungi n'owandiika ebbaluwa n'osusa akati n'ogisoosekamu n'ogiteeka mu breathing pipe wano wooti ne basanga Kafuzi ekiwuduwudu nga kirimu ebbaluwa toddangayo okumanyira abantu Museveni n'alyoka agisomako bamuyitaani ono omusawo wa poliisi bamuyisaani psycholopedia ani parasologist n'agamba ebbaluwa gye twasanzeemu yagambye ekikwatagana ku Constitutional Review Commission kyekyaleesa obuzibu bonna ne basirika ne wataba yaddayo kwogera nga balabye ekyatuuse ku Kafuzi wabula Kafuzi akyatambula Deputy Attorney General naye ebiro mubirabo oba temubiraba leka batufuge nembwa ya Museveni etufuge nembwa gyalireka etufuge anti tetumanyi biro yamanye ebiro yateekawo lockdown kafiyu mwenna ne mugonda munnange bakutte boda yange bagikwasire haliya habwa kafiyu habwa lockdown habwa COVID-19 bagambye ez'emmotoka zaabwe zitambule no kafiyu wabula habwa boda teri kutambula ebiro tubirabo oba tetubiraba webale nnyo Mukama nze Mukama ekyo sikiriimu ebiro mwe UPDF bwe mulimanya yatta Kazini ne mumanya yatta Nobbo Mayombo ne mumanya eya Serokeeki ali eri yeegiriisa ababba kente bw'ozuula waazikwesa akukuba essasi UPDF bwe mulimanya abamalawo bwe mulimanya ey'abasekkongo bwe mulimanya nti nno Andrew Mwenda yalinnyisiza ennyonyi n'abakuba ekkongo Andrew Mwenda yakubye abakyoli ekkongo yakubye abaganda ekkongo n'abatta Andrew Mwenda mwe UPDF bwe mulimanya ebiro nti abasajja ba Amini bwe baalaba ebiro bwe biti beefuulira Amini ne bamuggyako mulowooza Amini yandigenze amagye ge gamwefuula ne bagamba ffenna tukifiire ffenna tukiyiwe Obote bwe baalaba ebiro nga bizungazunga bwe bati ne bamuggyako mwe owe Haiti bamasasi mu mutwe amagye ne gakikola
bwe mugana kababa malewo n'obumundu bwammwe Museveni malawo UPDF otekewo abanyarwanda baffe wamma abaana baffe okuva e Butale ffe tuliko kababa fuge temumanyi biro mumanyi byankuba na bbugumu Yesu yagamba awo muyangu ogamba winteja kanguleyo ebijaketi ebyo ebiro mubimanyi naye ate kakati sama njagala akantu akatangala ne mutukunamira mu sama ne mutukunamira kulwokubanga sama ne mulyoka mutambula omuntu n'obeera awo ng'olunaku lwonna wakyankalanye totegeera tomanyi oba emmotoka eyiseewo oba gaali yeyiseewo owulira ng'eggaali evuuma owulira nga tobi omukazi yakuyiseeko nga yenna atangaala bw'ati ebyo ebiro tubimanyi naye ebiro bye Uganda bitulemye Yesu yabuuza ebiro bye Uganda bibalemye mazima temubiraba kweggamba Mukama nsabidde abalwadde mu linnya lya Yesu basumulule in Jesus' name amina obudde bugenze eno topic nyina kyenjiwuliramu enkyamba keera bukeezi bwe mulaba notification nga tezinawera mwenda mukeere mujje Mukama bawo omukisa sigadde nze ASP Asimu wire Bible and Politics I sign out